ku olwajjo olunaku olw'omukaaga Nabugabo Sun Beach enteekateeka y'okuba ate nga bajaguza Boxing Day. Boxing Day ebeera bweti ku Nabugabo Sun Beach basooka ne bateekawo empaka z'abayimbi abatandika abayimbi era enteekateeka agenda mu maaso bulungi nnyo era abayimbi bangi nnyo abasobola okuba ate nga beetabamu. Abayimbi nga 95 basobola okuba ate nga beetaba mu mpaka ezo era okuziwangula basobola okuba ate nga baziwangula era Muzeeyi Kasozi Sun Beach nasobola okuba ate nga abawanguzi 10 bali balina okufuna offer okufuna ebirabe by'enjawulo ne ssente n'okubeera ku posta ya Nabugabo Sun Beach. Posta ya Nabugabo Sun Beach eri confirmed clear and fine efulumye olunaku olwaleero era ogenda kuba ate nga ogiraba n'obulango bwonna butandise olunaku olwaleero. Abayimbi bangi nnyo Eddie Kenzo kwali ba B2C Ragadi Chosen Beki Gurunedi Kabako Madi Tiger Aizon Tifulu Figure Martha Mukisa Stabu Anatolo Shakira walugu bayita omukunja atasera original designer Masaka Kids Africana Mr Prince waluwe bayita Snake and Zoro Sakala Boys kwe bali MC Fish Juice Land Ala Nilsod agenda kuba Kazende Boy King Fa Engineer Waswa Lord Bitemo abayimbi bangi nnyo Morrison Muzeeyi Kijana mulengedde wano posta nene nnyo Suna Beni Bazira Tone Engineer bamuyita Engineer Jamiru abayimbi Masaka abawangudde nabo basobodde okuba ate nga kwe bali ku list ku posta nga bwegenda okuba ate nga etambula. Enteekateeka yonna nga esobodde okuba ate nga etambula Nabugabo Sun Beach empaka zino zonna nga wezasobodde okuba ate nga zitambula. Omuwanguzi bamuyita Hilson yasobodde okuba ate nga asitukira mu kakadde kalamba okuva ku Sun Beach Nabugabo. Enteekateeka eno yabadde bweti wulira gwe byabadde Nabugabo. Omukulu wamuyita Alani Hilson onyankutula omugongo ono enombemu Alani Hilson sebo dayireta nkulu opera omukulu ono ayina empisa Alani bagamba ayina empisa muyimbi muntu bulamu n'olwekyo nambeeremu ebadde emusaanya kubanga era ayumba ki bulungi bane mwongere nayo n'akaluulu abonno bebawanguzi baffe ab'olunaku olwaleero. Kitegedde kati enteekateeka yonna nga bwe yatambudde abayimbi nga basobodde okuba ate nga bakulemberamu enteekateeka yonna nga bwe yatambudde. Omuyimbi eyawangudde bamuyita Hilson ow'okubiri bamuyita Queen Arthur waliwo abayimbi bayita aba performers bakutte ekyokusatu waliwo gwe bayita Ronnie Nikita waliwo gwe bayita Josh T Uganda waliwo gwe bayita Muzeeyi Kijana Kasumba Derek Menzo Queen Melissa ne Rickson and Jimmy be basobodde okuba ate nga bawangudde empaka za Sun Beach Nabugabo 10 wabula Muzeeyi Kasozi ayina abayimbi be basobodde okuba ate nga alondobamu abatabaddoko n'abawa emirimu egigenda okuyimba ku rugby ground ku Christmas ne ku Sun Beach. Wabula omulundi guno Boxing Day Sun Beach yakubeera ku mutwalo gumu n'ekitundu olw'ensonga nti embeera mugimanyi. Boxing Day tuli mujja muwulira ndowooza obulango mbuwulira tulina abayimbi ab'amaanyi era tulondamu abayimbi abasobola okusanyula abantu wano. Ku Boxing Day tugenda kuba ne event 3 sawundi ez'amaanyi biba tulina SPL event ye Kampala nayo nnungi kale nonsuubira nti omukolo tugutaddemu ssente bw'otunulira abayimbi abaliko n'otunulira ne stage kitegeereza ddala nti nno omukolo tugupise bulungi. Embeera nga bweri ku mulundi guno tusazeewo soya Boxing Day egenda kubeera ku mutwalo gumu n'ekitundu olw'okusinziira okuuma omutindo kubanga tukyagamba esigale ku mutwalo naye tulina okubaleetera ebinyuma ate nammwe ekintu mujja kyetama twagadde tukuume standard munatusonyiwa oba ozze kunywa tupaza bbiya 10 oyo gandi kamyo 9 ensonga eyo bwegenda okuba ate nga etambula abayimbi 15 be bali ku posta ya Nabugabo Sun Beach ogenda balabira omutwalo gumu n'ekitundu buli muyimbi ogenda kuba omulabidde siringi 5 nezi ndowooza nga 3 abayimbi 15 bali ku posta ya Nabugabo. Muzeeyi Kasozi agamba nti omulundi guno tebabadde ba sponsor olw'okuuma omutindo gwa Nabugabo Sun Beach n'enteekateeka yonna
omulundi guno sitwafunye basponsa olw'embeera, sitwafunye basponsa olw'okubeera nti nno twategedde embeera yaabwe bulijjo batera otukwatirako naye twasobodde kusponsalinga event eyo. N'olwekyo kati mmwe basponsa ba event tulina okubeera nga tukwatiza wamu tulabe nti tusobola ekintu kyaffe okubeerawo. Eno boxing day yafuuka kintu kikulu nnyo mu Masaka muno kubanga efuna abagenyi abava mu bitundu ebyenjawulo. Tuli edda abantu tebakyalanga mu Masaka mu nnaku enkulu nga basigala Kampala Jinja, naye nga twafunye ab'Embaale batukubidde so bajja kujja wano. Kyemmanyi nti tebajja kujja na mmere, bajja kuyita mu nnyendo mu balye emmere erukaya n'ekyokulya abavudde emitira. Nakati nsuubira boxing day tugiwagirenga nga kintu kiri waffe. Mulimu n'abakolera wano bizinesi, kale bannange saagala tukimalemu maanyi tukwatize wamu tuyambe ekifo kikulaakula. Yenteekateeka eyo bwesobola okuba ate ng'etambula, era omukulu yayogera ku basobola okuba ate nga bafuna awards zino abawanguzi alina obubaka bwe yabawa. Soka kwebaza abasazi b'empaka, ndowooza basaze mu ngeri yaabwe nga bwe balabye, era sirowooza nti kyebakoze kikyamu. Nze ku lwange nsiimye ng'omuntu bw'asiima, omusaza ayinza obutasiima naye ate omulabi n'asiima. Nze bwe ndabye ng'abantu bano bayimbye bulungi, lwakuba ndabye abamu ndowooza tebabeerangako mu mpaka, banyiivu nnyo. So ng'oluusi ne bwe bakuwangula oteekwa okumanya nti olulala nja kuwangula. Ne bwe mbawadde ka chance abamu okujja nti bawangudde era basigadde banakuwavu. Kati bannange simayiri yaggwayo, ndabyemu batono. Bino tezaabadde bikonde byabadde ng'ogenda kompitinga, baba bakusinze. It's okay next time. Kale bambi mwebale nnyo, nze mbasiimye. Nsobola banaasobola mujja kujja mu ofiisi yaffe wali ku Nakayiba tuteese, tuyinza okutegeka ku Masakala background na wano yenteekateeka eyo wesobola okuba ate ng'etambula. Obudde bubadde bubi namusobola okubeerawo mulabe ku bayimbi baffe. Bwe mbadde awo mu mabbali nange waliwo abayimbi abansanyudde, bajjaaji basala naye nange nyina bennonzeeyo abange. Mbadde nsaba amanya tugasome bajjeko wano, nja kulaba engeri gye mbawaayo ekirabo mu ngeri yange, ate ngenda nabbabuulira nga mmaze okutuuka wano kyenyinza okubakolera. Taliko okusoma amanya ng'omu bwajja bw'aba bakyaliwo. Basebe ne bannyabo muwulirize nnyo wano wakulu, bali tusomye bawangudde naye nimwami Kasuso obudde alina ababe abamuwangulidde ku sayidi ye era bwe yagambye okuwa omulimu ku Kirisimansi. Kati katubasome abakulu bano bwe tugenda okusoma, mugende nammwe okujja wano tulabe omuzeeyi kyagenda obabusikako ku mukono mu mukono bwatyo. Omukulu gwe bayita Josh King akayimba gye abo mukadde waffe director mwami Kasozi abasiimye bwe bayita bannane stop Bibles. Kati omukulu ono gwe tugenda okuyita bamuyita Mr. Inside. Mr. Inside ono gwe tuleeta omulala bamuyita King Urban. Enteekateeka we yabadde abayimbi bangi nnyo abasobodde okuba ate nga basuusuddemu era nga bonna abasobodde okuba ate nga beetaba mu mpaka ezo. Waliwo abalala bagenda okuba abasanyusi abalondeddwa, waliwo gwe bayita Kedra, bamuyita Kedra Mulumba, waliwo gwe bayita Mia Brewster, waliwo gwe bayita Kaziwe Henry, American Angel Kasumba Derek, waliwo be bayita MC Ben D. Abagenda kusanyusa ne ku rugby grounds mu nteekateeka eyo. Abayimbi babadde bangi nnyo bagenda okuba ate nga bakikuba. Alan Harrison bwe yasobodde okuba ate nga yawangudde n'abayimbi abalala mu nteekateeka eyo nga bw'ogiwulidde. Sun Beach Nabugabo empaka bwe twasobodde okuba ate nga zaakomekerezeddwa bwe zityo. Abasazi twabaddeko n'omuyaga bamweyana omukubasinga okuba TikTok. Omukunja Atasera yabaddeko awo. Enteekateeka eyo omukulu Alex yabaddeko. Abala bangi nnyo abasobodde okuba ate babaddewo. Landi yabaddewo awo. Enteekateeka adde massive nnyo bangi nnyo. DJ Matovu nalabyeko, omukulu bamitano mukya Brenda, bonna basobodde okuba ate nga enteekateeka bagibaddemu nnyo nesobola okuba ate nga kyatambula ddala malidaadi kabisa. Nendowooza abayimbi enteekateeka yeeyo nno bwe basobodde okuba ate nga mugitambuza netambula bulungi nnyo. Morrison ogamba otya? Morrison naye yabaddewo mu nteekateeka eyo byonna ne bitambula bulungi. Eyawangudde yakuba akayimba